enkyukakyuka y'obulamu bwaffe nga tugenze ku byeyo egenda kusalibwawo bannaffe be tulese mu ggwanga erya Uganda. Enkyukakyuka y'omusajja, enkulaakulana y'omusajja egenda kusalibwawo omukazi gw'olese Uganda ategeera atya, alengera atya ensonga. Waliwo abasajja nga baava e Uganda ne bagenda mu America naye nga achievement gye mwakafuna mukyala we yakyusa apartment. Wagenda ogenda nga musula mu rooms 2 kisenge na ddiiro nga si self contained. Mu myezi 2 gye wamalayo egyasookera ddala ekintu kye yasooka okugamba tukyuse nafunye wali apartment. Ekintu kye yasooka okugamba mu myezi 2 gye wasookerako okgenda mu ggwanga erya America, gye wasookerako okgenda e Canada, gye wasookerako okgenda e Germany kwali kukyusa mwana masomero mwasomera kubanga olwalaba leve ekyuse. Nga bw'otunuulira ebbanga ly'omazeeyo status ekyuse naye ng'ekyuse mu bitali bibyo era ebyakaseera. Omwami gwo, omukyala gwe waleka e Uganda, endaba ye ey'ebintu esukka okulowooza nti bw'obeera ne bbaawo e Canada, bw'obeera ne bbaawo mu America, bw'obeera ne bbaawo e Germany mulina kulya nkoko buli kanaku. Omukyala gwe waleka e Uganda, endaba ye ey'ebintu esukka okulowooza nti bw'obeera ne bbaawo mu mawanga g'ebweru olina kusula mu apartment ya bukadde 2. Levo ye esukkawo oba weeri. Bw'ebanga bweri era ojja kuvanga mu America buli holiday yo okomewo otuukire mu apartment. Omukyala gwe waleka e Uganda n'ogenda ebweru nga wamuleka mu double room asobola okulaga nti mwami tufune we tugula tuzimbe tuve mu muzigo nkuba kyeyo wa America talina kutuukira mu apartment. Bw'obanga obadde ku kyeyo okumala emyaka 5 mu mawanga ga Bulaaya naye nga buli lwodda mukyalo gwe waleka e Uganda takubanjangako kuzimba mutuukira mu apartment mukyusankyuse daddi weereza ez'okusenguka bano buloka yaŋŋambe yagala kakadde eno kampuni gye baatukwasa tubanja mbi wano tewali wa security watomera.